Enjogera egamba nti ekkumi terikyawa omu, ekituufu kiri nti etuukira bulungi ku mbeera kw'ab'omugenzi owaasi Bikande gye balimu. Kitaabwe yadde yafa, eriyo baganda be abakkiririza mu njogera y'Oluzungu egamba nti blood is thicker than water. Israel Galusanja agamba yagaana okukkaanya ne baganda be okuli n'omusika Isaac Kimanje abafuba okusuuza omu ku bamulekwa George Mulindwa ettaka n'ennyumba bye yazimba ku kifo kitaabwe kye yabalekera. Baliwo mu butuufu kino kibanja kya kitaabwe nga tutunagabana bino ebitaka bizira oluvannyuma naye nga we yawali awangaalira era yafiira awo weyafiira wa omuntu wabanga wafiiridde wawangaalidde nga wafiiridde wazalidde n'abaana ate omugamba otya nti ate bano genyi. Taata, abaana bano bamulekwa bakuze mu balaba. Era bano abaana ono ye mukulu ono ye muto. Ono yasikira taata waabwe omugenzi ng'afudde. Bamuyita Ronald Sebakijja. Waliwo omwana omulala yazaalibwa wabbali ng'omugenzi byaleka azadde yali mwana muwala Nakakumba. Naye oyo abadde n'okusoma akyasoma. Erinnya Nakakumba muliwulidde. Y'oyo gwe mulabaawo taata Kimanje gw'ayogerako. Taata ogamba nti gwe bakozesa okulabika nti naye ng'ekigenda ky'okuwabira bano mu butaka ono bamujjana bamutwala wala bali abo benyini baagala kutunda wano kubanga this is a prime land. Kati gye baagala omutwala si prime land eri mu Bisenyi. Kati bw'aba ayagala nga oli gw'ayagala akuteeka wano kasita ye yagaba alina ettaka ddene amusaire kweri eriri prime eryasigala lyabamuteeka. Niyo omuntu amaze zimba ennyumba awasizza n'omukazi omukazi wampeta embaga yatwagikola wano netugamba naye munnaffe mutaani waffe akuze kubanga kati bano abaana abalenzi zempagi z'ekika owulidde teri mwana muwala ajja kuzaala baana bali abaleete bakulaakulanye ekika. Bano abaana abalenzi zempagi z'ekika era zezimizaawo ekika kya kati bwe tubasuulirira ne tubagayaalirira kitegeeza ekika tuba tukitunze. Okiwulidde? Tulina okulaba nga abaana abalenzi batebenkera bulungi kubanga zempagi z'ekika. Ffe bataata baliwo bagenda otuyiddamu mu bigere bagenda okutubeerawo nga ffe tugenze. Kati tubakasuka eyo oba tubasuula eyo ku matale kitegeeza ki? Oba olina amagezi bw'oba oli muzadde? Nti omuntu ategeera biki? Omuntu ategeera alina alwanira omwana omulenzi okuzimba ekika era amufaako nnyo olabeka ng'akola ki ekika kyezimba. Okusinga lw'onoogamba nti omwana wala ajja kugenda afubirwe eyo gy'anaaba afumbiddwa ajja gamba nze najje nazaala abaana bange ne bwe sidda mu kika waddembe. Era tulina kyomugamba togenda mugamba kubanga twagala nnyo obeere wa kika kyaffe tukuziike ku kika tikikola. Naye omulenzi aguwa gy'anaagamba nti wagende banziike ewalala era alina kudda ku kika gye balina omuziika nga we yazaalibwa ate kyekyali ekibanja kya kitaawe. Kitaawe we yafiira. Kitaawe yafiira wano. Kati ate kooti mbu kooti emenye ennyumba kuki on what grounds okumenya ennyumba eyo era neyamukuza yamugamba nti kyamani yamukuza ziribasa yamugamba genda ozimbe wale wa kitaawo lwaki yamuwa uwe kuba amanyi si uwe yamusindika wa kitaawe kitegeeza nti si yamuzaala yalina omuwa byayagala alina kubeera mu bya kitaawe si mu bibye ye yamukuza. Kati ate ali mu bya kitaawe nti ate muveewo. Kati kooti biki ebyo byebeesala. Amazima gali nti omukulu oli ngamba ssentebe Yonasaani Ziribasanga ye yakuza Mulindwa oyo. Si bwe kiri taata? Sente ezaalabira omwana oyo zaabaga bukojja kubanga maama waabwe yalina obuyo obugagga
ewaabwe kati baddira abakojja badde ebyobugagga ebyeri ne babikozesa okulabika nga bawera abaana bano ng'era bakiraba nti kizibu bano batolera ssente abataabazaala jjukira nti nabo baba n'ebizibu byabwe oluusi baba n'abaana baabwe balinga bawera mu mayunivasite nga tebasobola kusitula mudiri gwa ssente ogugenda mu yunivasite nga bo kukubawa okuleka okubaliisa n'akulirawo obukulizi ng'abaliisa naye omudidi ogwabawerera nti omwana okuva primary paka university aleeta ebbaluwa ya degree sente zabakojja ku mugabo gwa maama waabwe ogw'ebukojja taata waabwe gwe yali yamuwa. Ekigendererwa ky'emboozi kyali kyakuyamba mulekwa mulindwa akomwe okusibwa mu makomera okuggulwako agasango agataliiyo n'okutaasa ennyumba ye obutagimenya. Kitaawe omuto Isaac Kimanje yeegatta ne muto we Grace Nakakumba ko ne bataata abalala nga ziri basanga ne bateesa bamulabye ennaku. Omulamuzi Stephen Mubiro owa kkooti enkulu Mukono agenda kuddamu atunule mu nsala ya munne eyagoba omusango gw'Abakimanje. Ebinaaba mu kkooti bye tulidde nabyo omwaka ogujja bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo ku Rasalt TV Femunyo.